Erinnya lyange nze Nakiryowa Mariam, abangi gwe bamanyira Nnaalonkalongo, ani kansala wa Kibuye 1A, kansala omukyala. Tuli ku nsonga za obulwadde bw'Ebola. Mwe bakansala mukoze mutya okuyonja abantu bamwe? Obulwadde bw'Ebola weerwa buzze, naye obuzibu bwe tusinga okuba nabwo obuzibu bwa kasasiro. Kasasiro mungi mu bantu. Kasasiro n'abantu be bateekawo abakuŋŋaanya kasasiro balabika nga tebamusobola era beesuulira gwa naggamba kubanga otambula mu kitundu n'osanga kasasiro buli muntu nga kabeera kasasiro ate nga nawe omulaba ate nga nange mu kitundu mwensula nga nange ewange mulabe ewange kiba kitegeeza nti balina obunafu bw'amaanyi nnyo beeteeka ku mulimu gwe batakola ki gwe batasobola so singa baba bakendeza ne kubeeyi ya kasasiro ssente nnyingi ze babasaba ne bakendeza ku ssente abantu bano baali badde ndowooza nabo beefubako okulaba nga bejja mu kasasiro oyo n'ekyokubiri okuba nga tebasaba musuula mu mwala naye kati kasasiro ajjudde emyala buli wodda wonna emyala gijjudde enkuba bw'etonnya amazzi gonna gayingirira abantu ate mu kuyingirira abantu oba bonna buba bulwadde kati Ebola tuba tumwerinda tutya nga tetusobola kweyonja mu nsonga eyo ensonga ya kasasiro ye ekyali waggulu nnyo 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 ne bwe tunaanaaba engalo ne bwe tunaakola ki naye nga kasasiro atulimu obulwadde bw'amaanyi. Tolowooza nti kigenda kwongera okuleetera obulwadde okubanga butambula kubanga ekirwadde kino kitambula kiva ku bujama obuteyonja mwe abakulembeze mugenda muyambe mutya abantu bamwe oba okusaasanya amawulire gano? Amawulire gano tugasaasaanya olw'okugenda nga tugenda tubakubiriza okuba nga beeyonja naye era omuntu yeeyonja n'omugamba okweyonja nga wamala okwera n'ateeka kasasiro mu kutiya era asigala awo enkuba bw'etonnya era emusangaawo kiba kitegeeza era aba teyeeyonjezza kubanga kyagala omuntu yeeyonje nga kyomuyonjamu okijjawo n'okitwala so sigama kisigala mu kitundu okiraba kati ne bano bali cycling bali badde nga bafaayo nnyo okulaba nga omuntu bamusomesa kasasiro n'amwawula n'aba nga plastic abeera yekka bano bakolemu maniwa abantu abo singa babanoonya nabo ne bajja ne batuyambako okuba nga atukendeza ku mbeera ya kasasiro. Division temulina bye mwakwasa contract? Division waliwo bakwasibwa contract naddala nga aba home clean nesimanyi kiki ekiginafuyiza sikitegeere kubanga ne watu baffe tuze okusaba emmotoka ya kasasiro wano ngaffe bakansalazi home clean egambayo yakwata tenda yaayo teyagalayo emmotoka ya KCCA kuyitayo ng'egenda ekolayo kakati awo ne kireeta obunafu mu nsonga eyo omuntu gwe bakwasa home clean simanyi kikyaliko. Kati muyonjeza mutya abantu okubanga bayonjo nga tebafuna birwadde n'okubanga ekirwadde kino tekyongera kusaasana mu makini kubanga ekituufu kiri nti bwe tuteeyonja tugenda wunzika nga tugenze ku mugalo gwe twalimu. Era kyo kituufu naye mu kyo tubadde tusaba nnyo singa gavumenti etwongerako ku mmotoka za kasasiro ne zijja ate siti kale emmotoka neeyitangamuko oluvannyuma lwa mwezi neeba ng'ekuŋŋanya kasasiro n'emutwala ne bano be bawa tenda nabo ne bayamba ku kasasiro n'atambula naye nga mu butuufu n'ataabeera Ebola ekintu nga tweyonjeza tuyinza okugoba endwadde zonna ne zigenda mu nsonga y'obyobuyonjo kubanga nze lumu nayitako eyo mu kyalo bwe tubedde mu covid ng'abantu banaba engalo balina masiki naye nga we nabuuza mu kitundu ekiyanyamba nti tetukyalina kiddukano ebifuba ssenyiga byonna byaggwayo dda lwakunaaba ngalo kitegeeza obuyonjo bujja tugobera endwadde nnyingi nnyo ne gavumenti ekendeza ku ssente zifuluma mu bulwadde. Ku nsonga ya kasasiro emintu nga mukyaji nga musaba ssente nnyingi ekimotoka okutwala kasasiro bannange zo ssente nnyingi kyo kituufu naye abantu ba home clean bennyini bebalega ssente ezo ku mukanso bwe mutuula mu kanso temubiteesaako ssente zino ziteekeddwa okukyajingibwa abantu? Tubiteesaako era ebiteeso ne babiyisa mu kubiyisa ogenda okulaba nga ate ku ground kikolebwa kirala. Mwateesa ssente meka? Fe twateesa ate system twali badde asasula nga 13 buli mwezi nga oba bayingidde ekikomera nga kirimu abantu 15 nga buli muntu asasula 3 buli mwezi era kiba kisobola okwegattako naye bo bagenda bagamba n'amafuta galinnya n'amafuta tetulina kati engeri kiyinza tutambuza mirimu kwegamba kiditamininga obungi bwa kasasiro bw'olina ze ssente ezosasula? Bo nga banona omwezi nga 13 buli mulyango gw'omuntu. Oyogera ku maduuka oba oyogera ku nnyumba zino ku mizigo? Kubanga ezo ssente 13,000 tezigenda kugenda muntu mu mizigo mu bantu abapangisa baffe
abo waba nga asasula 3,300 buli mwezi kiba tekimugira nnyo kusinga walita ekutiya emu n'ogimugamba nti ya 2,000 ng'agiresa olwaleero kulya tekukoma kasasiro mungi olya olwaleero n'enkya n'olya kasasiro ne yeeyongera obungi kiraba